tukwebaza gwe wenna yasalawo n'ogamba nti kansigale ku Lubalu Sewa TV tukubuuza akensuso gy'oli twebaza Mukama gwe wenna gwasobodde okukolera ebirungi n'abaviiriddwako abaabwe ti Mukama abakwateko tubasaasirako nnyini nnyo ddala. Bingi ebitambudde mu wiiki ewedde n'eno yennyini gye tulimu. Jjukira tugamba nti Lubalu Sewa TV tujja ne tukubuulira oba ne tukunnyonnyola biki ebitambudde netusobola okubikubakanyako ebirowoozo gwali eyo n'otubuulira oba kyekyo oba kibulamu oba ensonga tuzitaanyiza bulungi. Ajje Samuels Gemanya wano ku Lubalu Sewa TV. Jjukira nti Lubalu Sewa TV tuli ku mikutu migatta abantu. YouTube channel yaffe kweri aba TikTok mwebale nnyo okutugoberera mwebale commentinga stories tuzibateerawo ne musobola okubanga muziraba bulungi nnyo. Aba Facebook namwe tweyanzege mwebale kutugoberera. Abateekamu ensimbi ba Sweet Valley Islamic Day and Body Primary School basangibwa wali Bombo Dege ya Kibajjwe Director Kiyimba tukulamusizaako nnyo webale kubanga oteekamu ensimbi nga Lubalu Sewa TV era tusiimira ddala. Sweet Valley ng'essomero liri mu expansion y'omuzikiti kimanyi tukutambula bulungi omusingi gugo nagule gwawedde. Batandise kolom bazita kolom batandise kolom mwenna abasupportinga Sweet Valley mu expansion y'omuzikiti tubebazaamu akensuso mwebale kwagala ddiini yammwe mwebale kwagala ssomero lwa Sweet Valley. Abala bateekamu ensimbi be Baluja Properties and Real Estate bano nno nga basangibwa Matuga bakugu mu kutunda ettaka bakugu mu kusuubula ettaka bakugu mu kukola ebyapa. Tuukirira Luja Director wa Luja Properties asobola okuba nga akugobera ku kyapa ekiba kyagaana. Batunda amayumba bayina ennyumba eziwedde bayina amayumba g'abapangisa ng'osobola okuba nti ogula n'otaddawo nti ate ababbi bakubbye naddala abazimbi nga bakuzimbira osobola okufuna ekyo kiwedde n'osobola okuba nga otambula n'omulembe. Ku pano olunaku lwaleero ndi ne muganda wange ajja kuba yeyanjula atubuulire kiki ekitambula mu ggwanga. Simanyi tugenda kutandikirawa ebintu bingi ebiriwo ne katobenga tugawayamu tusanisa okukola ku Lubalu Sewa namwe mwebale kunkyaza nate oyagala ate omugenyi afuuke nnyinimu ate ogambye ate nze ngenda okwanjula ebigendo twambulwako bagamba nti bw'okyazanga omugenyi ewaka n'ofulumamu wabwe n'okomawo nga channel ya TV gyoleseemu akyusiza nateeka mu mulalo yaba takyali mugenyi tekabaka janja otaba mugenyi oloseko muyagamba so oyanja ofugere maaso. Abatulaba ku Lubalu Sewa TV mwenna gye musinzira okuba nga mutugoberera nate yatubaniriza mwebale kubanga mutwekuumirako data wamwe gwe muteekamu tumutwala nti kya muwendo nnyo ensonga lwaki tujja ne tubatuusaako ensonga ezo ze tusuubira nti nammwe ze mwandyagadde okubanga muwuliza tuvaliwenga nnyo data wammwe n'obudde bwamwe omuteekamu okubanga mutusupportinga basponsors baffe mwenna nammwe kyemukola kya muwendo nnyo mwongere ku kijanjawaza aye nammwe ensonga musobole okubanga muzifuna mbagamba akuwagoowa bw'oba otuwa naffe tugamba nti buli atulaba yenna mu bye tulanga olina otuusa akadde ng'olina kye weetaaga ofunye omwana asoma essomero lye tulanga gy'oba otwala omwana oyagala kugula kataka abantu be tulanga abakutuusaako ettaka n'amayumba eby'omulembe ate nga byesimbu era bw'oba ogenda obawagire naffe bongere okutuwagira aye twongere okutuusaako ensonga ezigenda okugasa. Amiina. Nze Muhammad Katabira mbadde genda dikwogerera mbadde gamba wali eri seeka yagamba omaye seeka wange nnyo y'omu era ajja okundeetera okusiramuka bamuyita Sheyi bamuyita Sheyi Buyondo yagamba nti abagenyi tosobola kujja mu nju yange n'okwata ebigere n'obiteeka waggulu tuula bulungi. Ekyo kiraga ffe wano mu Buganda tumanyi tulinga ku mpisa z'abaliiri nti obeera omugenyi niwe babeera baleeta mmere nga bagireetera ggwe era otunula bbali ne weefuula atabyali era olyamala kugamba sebe ekyokulya ne weefuula akyuka enjala tennakuluma ne weebeera yakulumye weefuula atalaba muntu ayita kyakulya gy'oli. Ezo empisa z'omugenyi nti toyina kulaga mululu olina okweyisa mu mbeera olina okuba hambo nnyo oli okulaga nti omuntu azze okunkyalira ddala wa mpisa nnungi tolaga mululu wadde n'akaana nawe kajja nga kakubuukirako tokasukuma eri weewumbeko wadde omutima gw'omuvundu
kuba oli kubuge Sunset Junior Schools balono nga basangibwa matuga kirwanira bayina branches 3 bayina e Kawanda Kirinyabigo bayina ne Kawempe Sunset balese bayina yalese computer room abana bagenda kuba basoma computer yagambye okuva ku baby abana bagenda kuba basoma computer omulembe gukyuse nnyo akadde kano buli kimu kiri digital kati wosomesa omwana natuuka mu kyomusanvu nga talina kyamanyi computer twagirabirako ndowooza ku university twasomera twatuuka mu secondary computer zaali mu bbiri ffe mu secondary naye nga n'okugira okuba abasomesa yagikwatako ngo tebakukkiriza bagamba keyboard mouse jikebise walingawo zino zimonita nga bikibuto okay tukatambuleka tutandike ne Kyagulanyi Kyagulanyi basooka ne bamugana okugenda e Paris kyesitegeera yali tanna teekayo biwandiiko yali tanna tegeezaako byakwerinda timane ngenda kutandika tuwa yange ya ensi yonna oba Uganda yonna okutwaliza awamu ne bamugana era bamubrokinga kyesitegeera ebiseera ebisinga eyewala gye batamwagala bamwagala nnyo waneeno okumpi wabaakolera kuba ebiseera ebisinga Kyagulanyi buli waba agenda ewala nga bamugana eyo yewala bamukkiriza sibayi kikiriyo wano okumpi woolaba bamukkiriza kuba luli bamugana dakiika 2 emukolo yabaddeyo emukolo no nakirabye kyawuumye musajja akyayina amaanyi saakyayina nga we gaali gamuwedde mudde musajja ayina amaanyi ndaba bamuyuyiza nnyo abasajja bonna envuumuulo zaali zonna juzi nti enkoko osobola okusanga wemaamiridde ne wabaayo obwoya naye wali owuliddeko ng'eyomba nti ekyoya kyange kyabuuseeko kati bwagirabye oyinza okugamba ekyoya kyagirumye nga kivaako naye nga yekunkumudde bwekunkumuzi ne kigwa wali ate tebiggwako edda lunalabanga enkoko ezizitalina bwoya nga mumanyi baba bigenda bigonde baga ezo sobo bwezityo ngabola nti mufe batuzaalamu Namago yalaga nti Namago yafaanana bwatyo si muzungu tutandikira ensonga ya Kyagulanyi ekisookera ddala kukugaana enkuŋŋaana ze ezeewala gavumenti yaleeta endowooza n'egiteeka mu bamu ku bannayuganda abataagala kukkiriza nti Kyagulanyi alina obuwagizi mentalite yonge egamba nti Kyagulanyi obuwagizi bwe buli mu Buganda yensonga lwaki buli wabagezaako okutambula okuva mu Buganda okuyongerayo tebamukkiriza baba bamanyi nti ajja kulaga kuba walina tuwa gye yakola ndowooza omwaka guweze emabega yatambulako n'agenda Embalala n'agenda Arua n'agenda wa nti kyakola ekyo kyabalagako nti ekifaananyi kye babadde basigira bannayuganda nti Kyagulanyi wa mu Buganda mukka nti n'ebweru alinayo obuwagizi bweru wa Buganda ku numbers ezajja ebitali ku bantu abamu abategeka ebintu nga bino kuba abamu bampulira nti bateekamu obubaasi ne basombera abantu ate gye bagenda nga waliyo emmere nga n'okukalinya babawo omusimbi okugendayo okukalinya bakubaserere nawulira mbu omutwalo oba oganye nti sigenda ne bakongeramu omutwalo omulala ne baweza 2 kwegana obanga ogenda kulya nga ate n'ensimbi n'okulambula gy'ogenda lwaki oba togendiyo katabi tomanyi gy'olaga ogamba kange nennambule ku Uganda eyo gye tuli bakuwadde ne kasente aye no gy'ogenda togenda kusiiba njala ogenda kulyayo ekyebiri n'olekako ewaka omutwalo kati oyinza kugamba munnayuganda nti togenda nga bamulekedde kyagenda okuleka ewaka embeera mbi naye olaba nti namba za Kyagulanyi abantu tayentene muntu gwasasula ensonga lwaki abantu abamu bagamba okusingira ddala bempulira abali mu entertainment nti Kyagulanyi mukono ogugamba tavaako nsimbi kaira kati akadde kamu kizibu kya kugamba mbu alina abantu beyasasudde mbu babasombe bajje mulaali mu Uganda wano teri muntu na Uganda gwosobola kusomba kumujja mu kifo kyawala kujja kulaaleyo nga talinayo kasente kagenda kufuna najja kati emukono balina babaganyi ne babatwala eyo munda kusaba ky'omuntu awo kilomita nga 5 okuva mu kibuga mukono naye awalabye nti abantu abazze bamugoberera n'abavudde mu bitundu ebingi ebyenjawulo babaddewo mu bazze bawulire message babatadde mu nsiko yakiise kibira wadde batadde ku kibira naye bannamukono muswaziza ababadde balowooza nti gye batusinziza tetugenda kukulayo nabo waggi kibakiza ate singa yabadde wano mu mukono wennyini abantu tebandikoze naye kino kiraga nti obuwagizi bwa Kyagulanyi bw'amaanyi nnyo
n'emizira gyokka gye bamukubira abantu omanyi wabeerawo kangereze ku kabaka nti wabeerawo owulira muli ekikugatta ne kabaka niwo omulengeddeko bulengezi olutiko lujja ebintu bibiri bijja totegedde ekisooka akamwenyumwenyu ku matama naye weekanga omwenyeza n'ekyokusatu weekanga nawe wanise ku mukono ogira bwoti nga tomanyi kikusika Ssaabasajja Kabaka nga ayitawo ne bw'oba obadde wakatonerera ky'olisiiyo odduka misinde n'ojja n'omwenya n'owuuba n'okuwuuba naye nga tomanyi gyekivudde nti ekintu ekimu kiri ku Kyagulanyi nti waabaayise abantu bava gye bavudde emabegakawe nalabako aba yali alina gy'ava gye sijjukira weyayita ku kwanjula yayita ku kwanjula okumu abantu abali kwanjula bamanya nti omubanda ate omanyi kusaawa za 11:12 okwanjula kuba kukutte tenti nibazireka nga ne bajja kukubona n'abanjulwa n'omuko ayanjulwa n'omukyala bonna ne bavayo kukubo ne bajja ne bawubira ku muntu kati kirega nti omuntu asobola okusitula ku mikolo gy'abali egy'obuwangwa oli okwefeshalinga obufumbo bwe n'abusuulawo n'ajja alaba omuntu ayitawo obuyisi kitegeeza nti abawulira muli ayina ekimugatta n'omuntu oyo kati abantu aba bagamba nti Kyagulanyi obuwagizi tayina abo baba beerimba ekirala kaze ku kyo kiwagambe nti bamugaana okuba enkuŋŋaana ebweru wa Buganda tebaagala kuddamu kunnyikiza njiriye ey'enkyukakyuka ebweru wa Buganda baagala wasigalawo kyekifaananyi kye bagamba nti Kyagulanyi wa mu Buganda yensonga lwaki ne mu kalulu akagwa ka 2021 abantu bayinza okugamba bw'obanga ogamba nti akalulu ako kalimu okubbira kijja kitya okubeera ng'ate yafuna ababaka ba paalamenti bangi ne babalangirira ekintu kiri bwe kiti nti gavumenti esobola okugamba erina olukusa olugamba nti ono tumuleke agendeyo ono aveeyo ono tamukkiriza okugendayo ono aveeyo nti yaleka kuba ate olukusa erujjawo olwo ng'ate abantu be balonda ani akulira electoral commission bwe tubamanya ebyali ku nnaku edde wano egundi bamuwangula wano Kayunga bamuwangula ate singa bayawangula bali bayite balangirira mulala bwe kibeera nga balina DR forms zonna bannambooze kuba Nambooze yali akuliddemu okulondoola ebyokulonda mu kalulu ako nga ina DR forms nga buli kimu kiraga nti basinze owookubiri simanyi yali ani erinnya lyerabidde Muwonge nga bamusinza obululu 8 bagenda okutuuka we bagattira obululu nga bayiyeewo amagye nga bagamba Nambooze tokkirizibwa kuyingira wano kiba kiraga ki kiba kiraga ki bagamba nti akalulu kano kamazima na bwenkanya naye gwe ate opponent wuuli ne bagamba gwe tojja kukkiriza kuyingira wano kubeerawo kulaba nga babala akalulu anti bamanyoze ku kyalo kiba kiraga ki ate nga nze ne DR forms zange ziraga nti mpangudde kati gavumenti kyekola nti esobola yagamba nti ababaka ba NUP abaali bawangudde akalulu ako okujja mu paalamenti baali bawera n'ekikumi naye nesaawo negamba nti tulekeko bano abatono okusinga ab'omu Buganda wano abaali bawangudde ebbali emisango gy'ulya mu makooti era ne babavuvungirayo ne babagamba tetujja kulangirira wa NUP bweru wa Buganda kyogamba n'akalulu kannaabakooba ne Joyce baagala gavumenti yaleka nemugamba nti kooti oyo mumuleke abawangula omanyi kooti waliwo kye bayita propaganda mu bakungu ba gavumenti byonna n'ebitongole bya gavumenti nti ebeera n'akagundi keerekawo okulowoozesa mmwe abali ku ludda lw'oyo gwe mwagala nti yandibanga alina enkolagana ne gavumenti yo yennyini naye aje nze tosobola kunkwata katabira siri ku lubalusewa wano nonsindika ku TV channel endala eya online ngende nkubegere ate n'oyima wano wennyini ku lubalusewa n'ogamba ku channel bweti ninayo mbega wange era byemukola byonna mbiraba era mwali omwo kisoboka oza lwaki aba NRM basinga okugamba Kyagulanyi tukola naye Kyagulanyi waffe twamuwa ssente teri ayina mbega we asobola kumu exposing anti oyo wange bambega be Uganda basobola mbega manyina jana gamba nze gola bandi mbega anti oyo mbega era yogera mpola naye amutumya asobola okugamba nti oyo mbega wange olaba mbega basobola okweyogerera Kyagulanyi asigaddewa kuba Kyagulanyi we yajjira yayina ebikonge n'ebikonge bimudduseeko Mike Mabike Mukaku Mpuuga Abedi Bwanika bonna betugamba nti bano mu politics babadde b'amaanyi oba b'amaanyi bonna badduse ku Kyagulanyi omuti ogwo ogulaba sigwa payini bw'ogusalako ekyawaggulu guba n'ekikonge
ne kano bw'okatemawo kaba ne kikonge wansi kati si buli kikonge kiba ky'amaanyi kisinziira ku muti bwe gubadde waggulu kati gw'ogamba nti ebikonge bingi bibaddewo ekimu osobola n'okikwatako obukwasi naye nga n'okisokoolayo ne kivaayo nga kiri weetaaga kumala kuleeta guledo kisiga okululayo si buli muntu abeera mu kibiina nti aba nti bw'avaawo aba n'ekyamaanyi kyasobola okulekawo kuggwe lwaki luli obadde okirabawo nga tannaba kugenda gwe kenyini okedde kuŋŋamba wano bivudde mu kamwako nti Lutamaguza agambye yani zero group ki DP broker eno okedde kuŋŋamba wano nti Lutamaguza agambye mukaaku DP broker muteekeeko ka esembayo ere DP broker nti mwe muli ba broker buli we mulaga ekyo kimanyi nti abantu abasinga omanyi omululu guli nnyo simanyi omululu lwaki guli nnyo mbaana ba Buganda abaana abaganda wano nti oli ne wabeera mugagga ate yasinga n'ayagala nnyo ssente nga n'omuntu wenyini asobola okumulyamu olukwe ne wabeera wewaka mukyalawo basobola okumuyitamu n'akulyamu olukwe ate abatribes endala kye batasobola kukola nti Kyagulanyi yatuuka ne yeesiga abantu abamu yali abamanyi kuva mu ntandikwa naye nga yagala abawe ku bifo ebimu abakakase nti kino ekintu kyaffe ate tuba tuwangudde tujja kutuuka ku bintu bingi abamu ne batafuna bugumiikiriza bo nga bajja ne mission yakusaanyaawo kibiina kati omuntu wano ekirungi Kyagulanyi agamba nze gwe sikuyinaako buvunaanyizibwa wabula ebikolwa byo bye bijja okulaga abantu so sinze nti oli wa mwaffe oba walya ensonga lwaki akozesa ebigambo bibiri walya oba watya bye bintu bibiri nti ye talinaako buvunaanyizibwa era abantu be bavayo ne bagamba naye Empuuga ddala kati Nambooze yavuddeyo juzi wano n'agamba nti kana kaseera Mpuuga mwali tasobola kuvaayo n'alangira nti agenda kwesimbawo kuwa pulezidenti ku mayengo g'ebyobufuzi nga bwe gali tosobola kubeera ng'ate omaze kumenyeka amagulu n'ogamba ngenda kukuba omupiira ngumalewo nsala abantu manye nsinge ne Messi naye ng'ate emmotoka emaze kukuba ne bakutemako amagulu naye nga oliwo obadde ogayina obadde tolina mupiira gw'osamba kati kyo kiri ku Mpuuga omala kukkakkana mu byobufuzi wansi ate olyoka okugamba nti olina ambitions ezeesimbawo ku bwa pulezidenti ani aba agenda kukuwa akalulu nga nimba Namasaka kukuziika wakulaba yajjayo abantu za 20 byatwala ku nnyumba ye gye yali eri kati Masaka yonna abantu be walaba Abedi Bwani Kabera yayogereramu n'Empuuga ng'anyenya bunyenya mutwe be bali representing Masaka Mpuuga yali akola yenya bunyenya mutwe kirega akkiriza bukiriza oli byayogera sima overall tugenda kukola biki tetwagala kajoogo biki naye ng'ate omanyi kikiruma nnyo okubanga oli musajja waka ng'ogamba nti gwe ofuga naye nga okwogererako osobola okwogerera mu kinaabiro nga mudiro emimwa giba miwumbe omukazi abamu okomplainingira mu kinaabiro kati bava mu public wali ate ne badda wali abantu 10 ne bali okaboogera omugambo naye nga ate wali nowe waka yennyini yali abajjeko akazindaalo so ebyobufuzi bya Kyagulanyi akyali w'amaanyi nnyo ate ng'amaanyi gakyamweyongera yagambye nkyagenda Masaka anti kati awo ogenda okulabira Mpuuga ye Masaka oba Nuupu ye Masaka kuba Kyagulanyi yagambye nti Kyagulanyi nga yesi yagende Masaka wabula NUP yeyina national tours nga NUP yonna kati oli wateeka olukongolo ku Kyagulanyi ye just abeera overall siya ow'ekibiina yagamba kino kimu kituufu mu kisazeewo kigende mu maaso naye nga ebintu buli kitongole kiba kirina okukola emulimu gwakyo ye yali alwana ku Mpuuga butagendera mu kavuyo kano kati ndowooza obiraba akadde kano singa Kyagulanyi ne NUP tebavaayo wali mu ntandikwa ng'ebintu bino byakabaawo ne bagamba ensonga zino tuzimalire munda ne bazimalira munda ne basirika singa ebbaluwa ya President Museveni yavuddeyo nerangirira nti nzudde waliwo ba commissioner bali omusimbi Mpuuga yafuna 5 ani yandisonyiye NUP negamba mutebiriimu singa kati kanegamba twabimanya ensonga ntuzikolerako munda era bandigambye mwenna muli akyo kimu katutogedde muli mu government yalabira wala n'agamba nti kino singa tetukivaamu kati buli kadde kijja kubanga kikomawo nga bagamba mmwe mwagamba mugenda kutulwanirira naye ate ku nsimbi yaffe gye musibako gye mulya n'agamba n'Empuuga nti ekintu kino bw'otakivaamu kati n'olekulira fuulekulira kati NUP nga yegenda kubaakinga
tugambe nti obaali bakusudde mu katego naye n'okatebuka n'ensimbi n'ozibaddiza n'ekifo kyabwe n'okibakasukira Mpuuga n'agaana kati biki ebiriwo. Robert Musanje producer waffe gwe gusoose okumulaba nga ayambadde ID okulaga obuvunanyizibwa kulikayo yabadde mukulamaga yatambudde n'ab'ennebbi n'agenda nabo naye amasimu gokka ge yakubyeko nga bwakooye kanoobuuza abavudde ennebbi okutuuka eno ye yavudde Matugga naye erinnya Musanje lyabalangira naye ate structure yeringa nga yena bayita abavandimwe niwatambula asagala busagaza okay tuawo ne tuvaawo obubbi nga bususse gavumenti ya Uganda yavaayo ne tugamba nti yaleeta eddembe okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe era ye security eyogerwako mu East Africa n'Africa okutwaliza awamu naye obubbi bususse abaana bakuba tteke ziri zisupa olaba ne twalaba mu firimu mugamba abachina bazikola behind the scene bannayuganda bo tebakola behind the scene akuba tteke ng'eva eno paka eno naye kisinga okumalamu amaanyi nti ekyamazima nze nebaza polisi ya Uganda ekola buli kimu ekisoboka okumenyawo obumenyi bw'amateeka naye bwe tugenda mu courts of law ekyamazima nze mbabuulira amazima nti abasirikale bakwata abantu ne bafuna statements ne bafuna obujulizi jukira file eyo tegeera mu court nga buli kimu tekiwedde naye abapolisi bano batwala obudde bwabwe ne bakwata obujulizi ne bakwata gundi file eyo nemala okujjula negende wa state n'agiyitamu n'agisanctioninga sinakindi oluusi n'agiza ku polisi tennaba kuweza bujulizi abapolisi ne babikola byonna file eyo negenda jukira file eyo temala sebo kagenda mu court wali wa mulamuzi eyita mu mitendera mingi naye bw'emala okuyitwa mbweti oba nfuna bulungi nnyo negende w'omulamuzi tetumanya kikiddako kooti eba yatadde omuntu webe muyambye nnyo musindika wikisezi oguddako ye era buli abulizi mulamuzi agamba yeyimidde ku bukadde 10 obutaliiwo wabula ku bubiri obuliwo omuntu ng'avaawo ng'agenda naye mujjukire nti abantu ababbi batemu ate sawa zino mumukwata abantu bamuwako obujulizi ate ne mumutenca awo bennyini be bajja ate ne baddamu ne balumba abantu abo abawako obujulizi oba ontegeera bulungi jjukira gwe otadde oyo ogwo niye otadde mu bulamu bw'abantu mu matigga balinga bana oba ontegeera bulungi kyovula okoma enkya ne bagamba oli bamuyingire ne bamutta naye nga temusobola kumanya ate oluusi babata n'obbata nga temumanyi oba bakoze eki oba babatadde jjukira oli bw'omanya nti omuntu gwe nawako obujulizi bamutadde osobola okwesalira amagezi naye jjukira gw'omanye ali luzira kumba omuntu bamutadde oba oli awo n'abantu b'olabanga abalina amakulu n'atola abawuliriza abantu abamenyi b'amateeka ng'akulaga nti aya alisi ne social media ateekanaga free gundi mumute gundi mumuwaayiriza gundi mukola n'omusa ne gwe singa basenga abo bajjajjawo babatuukako ne babatulugunya oba onokyo ndabira ddala nga katabira sirabawo obumenyi bw'amateeka bugenda kuva kati kankubuuze ebyogedde ku polisi byekola wabiraba ku polisi yawo polisi kola fayiro kola mbiraba nnyo kuba zi station zisigazi aje oli munnamawulire njagala okole survey ku buli police station one department kyesinga okufuna ensimbi okuva mu bantu eno mu nguzi kyeŋŋamba njagala ombuulire nti ogende buli police station obuze CID ya parkinzeewa nze CID balaba nnyo mu byattaka we bafuliramu ensimbi buli police station ngene kola akamotoka kaliwo akaparkinzeewo kali akakamuko kantikanika CID station CID bobo kai baliwo okufuna ensimbi bokka oba bo omusala gwabwe guma munene nnyo zivaawo emisango gyonna gifira mu CID abanoonyereza kati banoonyereza nsimbi kati nze bw'oba ogenda kunoonyereza bansibe n'enjja ne kuwaayo miliyoni 2 era bw'ogenda kugamba obujulizi bubuze ate gwe ekigambo ky'oteeka mu lipooti kasa kigende w'omulamuzi era gikomyawo bukomya n'agamba obujulizi bwabula lipooti temala eyo fayiro tejjajjula obujulizi bwabwe kiba kitegeeza kooti zo zigoberera bantu egoberera fayiro evudde ku poliisi kuba omulamuzi gy'asoma okulaba kuba asooka n'agiyitamu ono yaani yaza musango ki statement yakola eriwa abaaliwo ngazza omusango bo bagamba ki n'abiyitamu byonna nga tebannaba kuleta mu bagamba n'obujulizi oba tera obukyusa
fayire eyo ne baddamu ne bawandiika buto. Anikado kyenkugambye ate bakikyusiza mu kooti bakikyusiza ku poliisi. Ndowooza kati olaba weetema naawe ngalike. Ebyo by'ompulira biwulire. CID yesinga okububunga wano emisango. Okusingira ddala ebintu ebirimu ssente. By'amataka, bafere, ate wali abafere. Simanya ng'ono yabbye